Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Erinnya Deni okuweereza era okutuusaako enteekateeka nga bwe zitambula mu ggwanga lyettu Uganda okutwaliza awamu kw'oteeka n'ensi yonna as long as biba bikola amakulu gye tuli ate tubaawo ne tubikuleetera akabanga kayinza oba nga keetooloddemuko naye njagala obategeeza nti ate bwe tuba tuzze tuba tubawo ekyo ekisinga ku BTN Media Beyond the newsroom amakutu semakoto ogukutuusaako ensonga zisebasonga awo wennyini olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kyagulanyi Ssentamu ate bwe tuvaako ku luuyi olwo anyway byewuunyisa naye ate nga bituufu. Lwaki bituufu? Anyway kiri Uganda omanyi ensi eno Uganda mu buli kimu kisoboka. Olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine wali eri agenda kubeera kunga presentinga obanga yogerako eri ensi mu Geneva Summit. Byabakama ku byokoze eggwanga lino kiki ddala kyotwagaza nga ffe bannayuganda abajjiriddwa ebintu byabwe ne guno gwaka bakyali mu kukaaba wabula nnina obutambi bwe nkutegekedde wano bwe njagala okubanga nkuwa. Omubaka Ssemujjunganda si birungi bannabutambala beekalakaasizza olw'okusibwa kwa Muhammad Mwanga Kivumbi bizza biti abanywanyi. Njagala onzikirize nze Deni era muwadde ni bwange tutandike ne vidiyo eno. Okwetonda kulungi naye mwami Byabakama olisobola okuliyirira obudde bw'omukyalo oyo leero nga bagamba emulago waliyo emirambo 51 egy'abantu abakubwa amasasi nga 15 famire z'abo abantu mulidde ne muzeetondera. Mwami Byabakama olidda n'otwetondera ffe ababbibwako obululu nga mu kulonda gwe wakuteekawo n'oteekawo ne guidelines eziri mu kakiiko k'ebyokulonda ze tulina okugoberera ne constitution naye ate gwe mwennyini n'oba musaale mu kuzimenya era olidda n'otwetondera obudde oliba okyabulina. So ndowooza nti buli kye tukola kituufu kino bayinza okulowooza nti kyawedde naye ate olina enkovu gy'oba olese ku mwana w'omuntu gy'otagenda kusobola kuggyawo gwe gy'olinga olowooza kiwedde naye ate ng'enkovu yo tegenda kukola ki tejja kuvaawo kuba otunuulira abanyumya regimu ezayitawo osanga omukadde ng'aginyumya n'obulumi kuba yabirabako. Kati naffe bye mwagala tunyumye pozi n'obubaka bwange eri abakuumaddembe nti nkyogera bulijjo we mbadde nfunanga omukisa okufuna media. Nze nzaalibwa Katabi kumpi ne barracks twakulanga nga tuyita mu barracks nga wenno abasirikale they are friends. Naye kati tuzzeeyo mu eri embeera abaana baffe generation ye eriwo 20s okukka wansi tokyasobola mugamba nti omusirikale mulungi kati tebakyasobola kwawula musirikale mulungi na mubi. Omukyalo nno mu mbeera eyo yeebuuza ebibuuzo bingi eri mwami Byabakama ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda ng'amugamba nti ebikolwa ebyeffujja ebyeffutwa bye mutukozzeeko ddala olidda ne weetondera bannayuganda era bw'oba olidda biki by'ogenda okwogera. Anyway omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ayogera ku eri bannayuganda era n'abaagaliza ekisiibo ekirungi wuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri baganda baffe mwenna abasiraamu n'abo abaagala obusiraamu njagala okutwala omukisa guno mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okubaagaliza omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan omulungi ogujjudde ebyengera. Tuyigirizibwa nti mu guno omwezi esaala zaffe ziwulirizibwa era ziddibwamu. Nsaba Allah akkirize okuyayana kwammwe okwegayirira kwammwe okwewaayo kwammwe n'okusiba kwammwe kwonna abamwemweza empeera emitima gyammwe gye singa okuyayanira.
omwezi guno bingi nnyo ebitusomooza bingi nnyo ebicyankalanyanga eggwanga naye akwate ku mitima gyaffe n'egyabo bannaffe be tuwangala nabo buli omu asobole okuyisa munne mu ngeri eyo yennyini gy'ayagala okuyisibwa olunaku lwaleero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wenyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjude ebyengera Mukama abawe ekyo eminyoyo gyammwe gyekisinga okwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum Haji Bobi Wine. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wakutegeezezza nti olunaku olwaleero wakubeera ng'ate yayogera ku gye tuli kuteeka ensi yonna. Ojjukira nti olunaku olwaleero Geneva Summit era mwanatu tugenda kubeera nga tuwoota buliro era technical team yaffe egezaako okulaba ng'ekola kyonna ekisoboka okulaba ng'ate mwanatu nga buli kimu tukiteekateeka bulungi nnyo nnyini ddala tulabe nga at least tusobola okubibatuusaako nga bwe birina okutambula. Mu bubaka bwe wayagalizza banywanyi baffe Abayisiraamu okulaba nga mwanatu Mungu wabawa ekisiibo ekirungi naye ate era n'obuterekangayo okubeera nga tusabira eggwanga lyattu Uganda kwoteeka okulirowoozaako. Okusinziira ku National Unity Platform batugamba nti the president will be president will today address the Geneva Summit for Human Rights and Democracy right now via bakuwadde link ojagenda ku X handle yaabwe osobole okuba nga ogitapingamu weegatte butereevu nnyo nnyini ddala ate ku summit eyo osobole okuba nga obeerako ate munnange omanye nga bwe bitambula. Leero ng'ennaku z'omwezi 18 ffenna twebeere bulindaala tusobole okuba nga ate tuwuliriza ku biki omukulu era omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byagenda okuba nga ayogerako. Ndowooza tujja kukola ekisoboka olaba nga tukola live stream ndowooza zijja basawa mmeka 9:30 I think 9:5 yajja kubanga ayogerako gye tuli. That is 15 out of 50 minutes I think zezo sawa 9. Anyway eyo kati njagala bajjayo ate mbatuwale wano ku speed y'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala. Sooka owulirize ebigambo bino kati ni wano. Okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'eggulo mu kujjukira Ssaabalabizi wa Uganda General Luwum Ssemwogerere alina kyakwogeddeko. Era pulezidenti yanenyezza Idi Amin olw'okufa kwa Archbishop General Luwum era kituufu yakola bubi nnyo. Yamunenyezza nnyo nti yakola kikyamu kubanga yakwata ku ndaddiini era n'agamba nti abo bwe baali abakyamu mu kubba obululu n'okutabangula ensi. Babiwulira biri ku mawulire lwaki mususu n'asirika amanya tasitamutegedde. Mu kwogerako abagambye nti president bwe yadde bajjukira okutibwa kwa General Luwum agamba nti yayogedde ku mirembe giri egy'abo bota babbanga obululu n'okutulugunya abantu ne bakola buli ffujjo lyonna naye akoze statement egamba n'asirika amanya kasita mutegedde ng'alinga agamba nti akonda eminga abalala ate nga byefaananyirizaako ku naye ebikolebwa ensangi zino. Banywanyi sigeddeyo okubeera nga ŋŋendayo nnyo kankuwe wano katini ku vidiyo eno endala wuliriza. Museveni ne Uganda bakomyewo Uganda Airline nga tebamaze kola kunoonyereza kumala dubi lwaki yali yagwa. Kati buli kibakola bakikolera mu ngeri ya kupapirira. Ennyonyi mu nsi yonna oteekwa okusalawo lwaki ogitandise
mu Africa ekitongole ky'ennyonyi kyokka kyokka ekikola amagoba kya Ethiopia. Lwaki kikola amagoba? Ethiopia bagitambuzanga amagye nga Russia tetuuka ku North Korea naye eri awo wakati. Omuntu mu Ethiopia asobola n'okukolera obwereere nga bakolera ggwanga. Nze nali Ethiopia nga memba wa parliament bamuwa $200. Mu Uganda buli memba wa parliament nga nange kwendi tufuna sente zisuka $1,000. Naye ate nze okusanga memba wa parliament aba Ethiopia batusinga okukola. Kati okule Ethiopia lwaki ekola amagoba? Tandikira ku bakozi abalimu. Abakozi b'ennyonyi abakola mu Ethiopia bakolera ggwanga tebakolera musaala. Kyekiri mu kukola mu Ethiopia wonna. Ennyonyi buli wogitandika nga tutegedde lwaki ogitandika emenya. Egypt balina ennyonyi emu kuzisinga obunene n'obukadde wano. South Africa baziina. Eye Kenya yabalemerera. Government nejja ku Kenya Airways nayo negiremerera. Ruto mwamulaba nga ali mu America anoonya agigula era n'agigula n'abula. Kubanga ennyonyi gitunuulire mu bintu bibiri. Abawalabu batandika ennyonyi Emirates kata n'endala nga tebazinoonya mu magoba bazinoonya kuleeta abantu. E Dubai ng'ekibuga buli mwaka kifuna abalambula abasukka 5,600,000. B'ennyonyi bagitunuuliranga egenda okuleeta bizinensi. Mu Uganda bagitunuuliranga egenda okuleeta abalambuzi n'abajja okusuubula amagoba ne bagafunira walala. Mu America ne mu Bulaaya ennyonyi bagirabanga ntambula. Ne bw'olinnye ennyonyi y'Ebulaaya mu America bagiwa na butakuwa mmere. Bw'olaba akalangiti ke bakuwa okwebaka nga obudde bukuzibiddemu bw'okatuusa ku bigere ku mutwe tekabeerako. Bw'olinnya kata obudde ne buziba bakwalira ekitanda obeera ng'ali waka. Kubanga benjawulo weeri nti bano baasalawo ennyonyi luxury bali ntambula. Kakati ekyo Museveni ne bannayuganda kibasooka okutegeera bamenye nti ennyonyi tugitandise ku lwaki. Bw'oba oyagala abantu kujja mu Uganda, Uganda buli mwaka efuna abantu abayitira Entebbe gavumenti beyita abalambuzi wakati wa $1,900,000 okutuuka ku $2,000,000. Bw'oba target buli gwogenda okulonda nga manager w'ennyonyi oteeka okumuwa target. Twagala oyongere ku bantu abajja mu Uganda bafuke 3,000,000. Kubanga ennyonyi y'Emirates eyinza okuba nga omwaka etambuza abantu abasukka 2,200,000 naye abayingira mu Dubai bali 5,400,000. Ekyokubiri tetwagala kugisasanyizako ssente nnyingi. Ekyo teko kisalawo. Ethiopia nali njirinyemu ne Uganda Airlines. Mu Ethiopia bajula kukuwa biberenge basobole okufiisa ssente. Mu Uganda Airlines bakuwa mmere. Kati ebyo omuntu agenda okuyingira mu nnyonyi ndaba waliwo okubuguumirira kungi nti muleete aba Ethiopia kubaye bakola amagoba. Oyo bagenda kumugoba nga wakayita emyaka egi bwe banaabeera nga tebamaze kulambula bulungi lwaki Uganda Airlines weeri. Honorable Ssemujju Nganda atunnyonnyola ku bya Uganda Airlines oluvannyuma lw'okubeera nga ssenkulu waayo Muwanatu yakwatibwa dda ku nkoona amanyikiddwa nga bamutura kiranga gwe baleese omusajja mu Ethiopia y'omu ku abo ababbulula Ethiopian Airline okubeera nga bagijja gye yali okutuuka ku ssa ery'okuba nga yeegombesa mu nsi yonna. Ne gavumenti ya kuno egamba nti bandibbulula oba oliawo ennyonyi y'eggwanga ate nesobola okubangeza ssente mu gavumenti yeno n'okubanga yeeyongerako. Naye Ssemujju ku ntegeera ye bw'atyo bw'asobodde obitulambululira era n'agamba nti abo bonna biboogerako bwe pompawo na kimu kirina amakulu kubanga tulabikanga ebigendererwa birala ate nga ne byetuwagala ofuna birala. Kaakati nno ebyakadaamu ono yafiiridde ku kyeyo byeyongedde okubeera nga ate bizaala obuzibu. Lwaki Mwaganku Nnyingi alina kyagamba. Ateeberezebwa okutta omugwira oba boosi we mu ggwanga lya Syria. Omukyala bayita Vicky ali nnyo ku butambi nga balaga nti bambi bagamba yatta mukama we ate naye ne bamulaga mu butambi nti ng'agamba nti ne mukama we yali amugambye tinange nkuwadde obutwa kati naye agamba kale katufefena. Ekyo kiraga frustration bwe kiba nga kituufu kyaliyo.
kiraga nti bano bannayuganda tebalina buddukiro. Nze ndudde wano ku parliament nga nzijukiza gavumenti ministry eya gender, ministry ya foreign affairs ne gavumenti okutwalira wamu bateese ne gana amawanga tufune endagaano ku bakozi. Munnayuganda abenga baba agenza okukolera eweeru afuna obukuumi mateeka n'okumanya eddembe lye nti akola atya waba asanze okusoomoozebwa. Niba ne tutuuse mu kaseera nga bannayuganda tabana wakuddukira talina kyakukola. Kati ngono wenaabye kakatambike bandaze aka Viki akagamba nti Viki yabadde ayogera bwetaba AI nga yabadde ayogera ngagamba ye tiyabadde na kyakola n'agamba kanfene mukama wange n'amala naganzirukirewa. Kiraga talina simu yakuba, talina wakuddukira. Tugera okulya aboogera mu ministry ya gender ne Labour n'aboogera mu foreign affairs nga bagamba nti abo bagenda byabwe bagenda awatali makampani. Obo bugayavu mu kuwa comment ne statement ngoli mu ministry ya gender ne Labour nga mwe mu license nga amakampani lwaki muli batemu basajjamu aba ministry ya gender ne Labour. Munnayuganda n'agenda nga alina okusoomoozebwa n'odda mu kubalaata ndi bamanyi nga bwe bagenda bwe kuba kukusa kw'abantu gavumenti yevunaanyizibwa ku nsalosalo z'eggwanga boundaries. Munnayuganda akola atya? Babakukusa babayisa ku nsalosalo gavumenti yevunaanyizibwa abagenda ebweru w'eggwanga amakampani gavumenti ministry ya gender ne Labour be baba licensinga kati munnansi akola atya? N'endagaano ze tubalika ku pressure nkole endagaano ku bakozi temuzikoze newe muzikoze muzikwese kuba kati munnayuganda tebwebuuza na ku bano ba victim abakozi abakolera ebweru w'eggwanga. Essaawa ero twali tusuubira nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa n'ensa bandibadde basindise dda bakonsula abaffe abali ku embase zaffe eyo mu region bagende bakyalire munnayuganda ono Viki waali balabe embeera gy'ayisibwamu ye ali mu mbeera ntuufu. Nze naliko emabega kaawo mu ggwanga mu sakaani emu mu Saudi nga yo bannayuganda nga kinawo mukaga nga baagwa eddalu watya noono yabadde atabuseemu. Ani agenda omuwolereza? Ani agenda omulowoozaako omufunira looyo oba puliida? Kati bingi bye ebikolebwa kyakusatu ani asindikibwa mu kooti zino ng'awozesebwa ku lwa embasi ya Uganda. Butuulya ansa ez'obugayaavu ze zawidde mu ministry ya gender ne Labour ne ministry ya foreign affairs okusigala nga ekyasirise. Ani agenda okwogerera munnayuganda? Kubanga muntegeera mu nzirukanya y'amawanga n'amawanga munnansi w'ensi asobola n'osingisibwa omusango ne bateesa ekibonerezo akisaavingire mu nsi ye. Basobola n'okumusabira pardon oba ekisonyiwo nga gumusinze. Ne bano abatandise okwogera n'obugayaavu nti beetwala bokka be bamanyi gye baayita babanga abasaddaase bannayuganda bannaye mwe abali mu ministry ya gender ne Labour abali mu foreign affairs mwe abaddukanya gavumenti ya Uganda mufune ku kisa n'obuntu bulamu. Munnayuganda ng'ono katono Viki ye ensonga yeyavuddeyo muli Mwadankunnyingi ayogera ku nsonga za mwana muwala Viki alindiri okubeera nga munnange yasibwa kalabba olw'okutta mukama we. Agamba ensonga ziri nnyingi nnyo ezisaana okuba nga zitunulwamu nti omwana ono bw'abanga byayogera bituufu mbeera ki ye abaffe omuntu atuuka atya okubanga bamugamba n'omugamba nga bwe bamuwadde obutwa nga talina gy'agenda kuddukira. Omuntu gwe basooka okumma ekyokulya okumala ennaku ate nga si ye yekka. Nze abaana bangi wanaino benjogera nabo abajja mu inbox yaffe abamu ne batucontactinga abamu ne bacontactinga producer waffe ku namba ezo eziri awo n'agamba Deni mpita mu mbeera bweti ne bweti ne bweti ne bwenti bw'oba osobola sooka mperezaayo emitwalo 5 mperezaayo 10 mperezaayo 2 nve mu eno embeera n'eno bwe biti ne bwe biti ne bwe biti njagala kutoloka amaze wiiki namba sifuna kyakulya bikoze bitya. Abaana for sure bali mu mbeera ey'okubeera nga babonaabona bastrugglinga nga tewali asobola kubeera nga abayamba. Naye ddala yo gavumenti lwaki efuuka kyesirikidde? Ekitegeeza nti gavumenti yaffe mwana tutekyafa ku bantu baayo efa ku kimu malya nsimbi. Woleriza wano President nawadde manya gana okwogera ne kuona omwana gwe bagenda okuwanika Kalabe Syria Kadama. Lezo ni waya bakulembeze bamwe Abafirika bo baagala nnyo balowooza nnyo ku power than you. Gobera idiot. Omwana yatukidde ogenda mukaguli n'agamba nti I'm sorry. Okumana oli okumanya namwagadde nnyo Mungu amusaasire. Teyeetondedde na family. Teyeetondedde family yoli gwe eyafudde. Yagambye nti neetondere bannansi ab'eggwanga lya Syria. Nenda ab'emmome ono musumanya mukungu oba yabadde omwogezi wa ministry ekikola ky'abantu. Anti nammwe mukola nsobi okutambula nezi company ezitali mateeka ye etali mateeka ekkirizibwa okutta eri company ng'eri registered bw'ogenda ku kyekirizibwa okukkiriza okutta boosi wo
lengera embaata omwogezi wa minisitule yavuddeyo n'agamba nti anti kati obuzibu bwabo statement eyo teyogera statement eyo kati omusabire ne mwana we naye ajja kugenda insha Allah ajja kugenda kati president Museveni omugula mwaka akagudo muba mumujereze na nnyo ako naye kati mukabule mu president Bambi Vicky nzono mwana yankwasizza ekisa kituufu yakoze ziti mada nayo ya naye embeera gy'ayitamu oba gye yayitamu oyinza ogitegeera as long as oyogera nnyo ne bakadaama era ng'olinako ku baana zenna nange bendabye abalaluse nga bakomyewo ne wano naye ng'ekibalaludde kyeyo naye kyova olaba nkwatibwa nnyo ennaku ne mpulira obusungu bungi ku muntu yenna alya ssente y'akadaama tusooke tulabe ku yadde ku kooti wakati nga abasirikale ab'ekitongole eky'amakomera okuva ekitalya nga bayambibwako bannaabwe okuva mu bitongole ebirala abakedde okunyweza ebyokwerinda ku kooti esookerwako e Butambala abawagizi b'omubaka w'ekitundu kino Muhammad Mwanga Kivumbi nabo babukeezezza nkokola okwewa ku kooti eno era basoose kubaggalira bweru abawagizi bano babadde nga be bawadde akasengejja okukuŋŋunta abayingira mu kooti era bakira bwe basumulula ennyimba eziwaana Kivumbi ng'ab'ebweru beekeja ab'omunda bakira buli omu atunula ku munne anti kooti eyabadde eteekeddwa okutuula ku ssaawa 3 ez'okumakya ziweze 5:30 nga mpawo kitambula newankubadde nga Kivumbi n'abavunaanibwa abalala 24 bwe bagulwako ogw'obutujju babadde baatuusiddwa dda ku ssaawa 6 omulamuzi Deogracius Ssejjemba eyali yasuubiza okuwa ensala ye kukigambibwa nti waliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu nga Kivumbi akwatibwa n'okuba nti n'okutuusa kati takolanga statement ku musango guno akkalidde era kooti n'etojjera omulamuzi Ssejjemba agobye okwemulugunya kwa bannamateeka ba Kivumbi n'akkiriziganya n'okuwoza okw'omumyuka wa ssaabawabi wa gavumenti Rachel Bakole eyalumiriza nti ebyogerwa bannamateeka ba Kivumbi tebiriiko bujulizi omulamuzi ategeezezza nti ne kooti gyakulembera tewozesa misango kikula kino nga bannamateeka ba Kivumbi gye bamusiza ku mmeeza ku kyennyumba ya Kivumbi okulumbibwa omulamuzi ono agamba nti tewali bukakafu nti omusango guno ogw'obutemu buno gwaloopebwa ku poliisi oba mu kooti era nti singa kyakolebwa Ssaabawaabi wa gavumenti yandibadde akimanyiiko wadde nga bannamateeka bamutegeeza lwe basembayo okubeera mu kkooti nti omuwaabi wa gavumenti yenyigira mivuyo gino ku poliisi ey'ekira nga Kivumbi yakakwatibwa omulamuzi Ssejjemba era agamba nti kkooti ye newankubadde ng'esobola okuwa ebiragiro tasobola ate kulinnyirira buyinza bwa Ssaabawaabi wa gavumenti kulemesa kunoonyereza era okwemulugunya kwa Kivumbi n'akugoba. Accordingly, and in the final analysis, I thought that the prayers of defense counsel from accused number 1, Mwanga Kivumbi, are not granted. Kyokka Sseggona naye amusoomoozezza nti nga bwe basazeewo okusirikira ettemu eryakolebwa ku bantu mu maka ga Kivumbi ke kaseera oludda oluwaabi lubawa ebbanga eggere lye beetaaga okunoonyereza kubanga abamu ku basibe bano bato nga n'abalala bayizi abalina okudda ku masomero. They enjoy the right of silence over the matters, at least for those matters they have chosen to investigate. We would love to hear when you intend to close, because it has a bearing on our next set of instructions. Kyokka oludda oluwaabi lulemeddeko nti lulina emyezi 6 mu mateeka okukola okunoonyereza nti era abaagala basobola okusaba okweyimirirwa mu kkooti enkulu. Omusango guddamu ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja ogwokusatu wakati nga bannamateeka beemulugunya lwaki gavumenti eggalira abantu awatali bukakafu ku misango gye bavunaana. In the first place omuntu omugezi teyandivunaanye nga tanoonyereza, naye tujja kuwaliriza bantu kukola bintu mu nkola y'amagezi naddala nga be balina obuyinza okusalawo ddi lwe bavunaana era bavunaana batya. Kati kisigalidde eri bannamateeka n'abavunaanibwa okuddukira mu kkooti enkulu okusaba okweyimirirwa oba okukozesa enkola endala mu mateeka kubanga oludda oluwaabi lukyakalambidde ku budde bwe bakyalina okunoonyereza ku misango ekika kino. Sulaiman ebya Mwanga Kivumbi n'abaana bano abaakwatibwa bwe bityo
Anyway, pause n'abaganda bagamba mbu akusinga kubya gw'okutte. Watali goberera yadde mateeka effujjo likyagera maaso n'okolebwa ku bannansi. Kankwe vidiyo eno owulire. Najidwa sente 25 waliwo baba wange yajiridwa ekibanda kya sponge kiramba naye nga tusaba kutuwa ku buyambi. Omuliro guno gulagajja buba omulooza lwe muntu abali ekirema kakubuulire omuliro gulaba sibulagajjavu ne kufina tewali muntu amanyi mulimu byakoze eki gwavudde buli kimu kyabadde nga buli kintu muliro gwavudde. Abafiiriddwa ebintu byabwe munnamungi w'omuliro bannamutekwa w'omuliro nabbambulira w'omuliro eyabadde awo Makerere ate mwana tu si birungi yadde akamu n'akeddagala bakyagera mazino okubanga bakaaba bakoola gavumenti oba abo abali mu buyinza okubaako omukono gwe babakasukira okusobola okubeera nga bavuunuka ate ebizibu bye balimu. Nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukoto kwoli nzikiriza nkuteere wano tusinkane nga guludde n'oyakkiriza mweraba mbaagaliza bye munjagala. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.